Nze kati saawa eno nange nina obulumi bungi nnyo obw'okubeera nti bansiba ate nga ndaba bansibira obwereere ate nze yawaaba kati ate nze nninga eyazza omusango okuwaaba omusango ogwo kuba nze mu kaseera ako baŋŋamba nti musango ki mukadde gwe wawaaba twagala abantu nze ebimu obadde nawaaba Nalunga nga bwe yanjiira omusulo ebyomusulo yava ku kyokuyira omusulo Nalunga okunjiira omusulo kati Nalunga okumugambako ekigambo nti mwana wange Nalunga kyadda nnyo kubanga n'omwana wa myaka 17 gwe yazaala mu jjajjaawe naye namugambako bugambi nga nnyina akyaliwo nga bonna bakyaliwo ne mugamba kuba twatuula nga afunye olubuto olwo ng'azadde omwana tumugamba nti olwo akoze obujja ku jjajjaawe azaalaani omwana yazaala mujjajjaawe natuka ku extent yakola obujja ku jjajjaawe azaala nnyina kati nga mwaba family mwazaala mukyogereko kati ne twagala tukyogereko tugambeko ku Nalunga Nalunga n'atereka obusungu waliwo ensonga ze nabasanga wano ne mukadde ono Nakibowa nange ogenda kunzigalira ate mbadde nkunoonyako kansala buli ssaawa mba omutwe gwange guli ku Nalunga omusulo gwe yanjiira tekisobola kunzigwa ku mutima buli ssaawa mba nkirowoozaako era nze bwe baŋŋamba toyogera tomwogerako bubi tokola otya naye Nalunga obanga yayina omusulo omulungi nabo njagala bafuneyo omuntu omu abayireko ogwo omusulo bawulireko bwe guwunya omusulo gwa Nalunga anjagala luzira anjagala nga andaba ndi luzira oba nga ngudde eddalu Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 10. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako omukutu Good Talent kwe tuli mwenna abatugoberera buli omu jasinzire okubeera nga tulaba twongera okubabuuzaako mwebale nnyo mwebalire ddala obutabalwiso awo nnyo nyongera okubajjukiza nti kola airport pickups tutambuliza ddala abantu from the airport paka ewaka wamwe ku mulyango bw'oba okomawo mu Uganda twesige otambule naffe ate ennaku zino ze tulimu twabaddeyoko offer tulina kye tujjukira oba okwebaza Katonda tujjukira ennaku z'omwezi zaali 29 ebbanga eriise emabegakaawo bwe twasimatuka okuba nti ate twasimatuka mu kabenjedde kabusaaka gwe ku luguudo lw'Entebbe era obulumi bwali bw'amaanyi nnyo naye alhamdulillah Katonda kyatukuumye so twayagala tuweeyo offer bannaffe abava ebweru nga muli ku bye mukomawo bw'oba okomawo tugeze ng'ogenda mukono ojja kujja ku WhatsApp yange ku namba ezolaba ezita ku screen yo ongambye Sonko okuva ku kisaawe Entebbe paka mukono sente mmeka ngenda kubulira sente ze tutambulizaawo omuntu bwe naamala ozikubulira sente ezo kati gojja kuŋŋamba Sonko oŋŋambye emitwalo 10 ekituufu nina sente bweziti then tuteese kasa tunaabalaabala entulaba nti amafuta tuyita emmotoka esevingayo tusasula oluguudo lutuyitako olw'Entebbe mu Lumanyiro Express tulusasulira ne parking esayo tugisasulira tuyitawo tugenda kutambuza ye offer gye tubawadde tukubulira sente entuufu ze tukuvugira okuva ku kisaawe Entebbe paka gy'ogenda tugeze mukono bwe tumala zikugamba nga kugamba nabweziti nga tubalansinga eryato nga tukuwa offer nga tukutambuza enkuba no mu Uganda weeri etonnya mpola saabakomawo mufune abantu ababatambuza mutambuze nga muli safe Uganda si walungi nnyo ekigenze wala ngaye mumanyi beereberera bwetyo ababbi we bali banja babbira ku boda so mubegendereze nze Sonko Muhammad Professor Kaide ali mabega wa kamera andi wano mu Kireku nze okukoma okukyalira ku jjajja wange nina omukadde ono bamuyita mukadde Nakibowa mukadde Nakibowa ono namukolako story mabegako gumawuli ayogera story akasaundi akagamba nti kati saawe eno abantu bagoyingewa abantu bagoyingewa NTV yakozesa footage ono nga banamoli babeera mu field tumanyi okuba nti tukwatagana wano nawali nekateekayo
TikTok abaana ne mukasala engombo n'entambulira ddala nnyo. Mukadde ono nina gye nabadde ngenda ebbanga liiseewo olwadde lunaku lwakubiri nabadde ngenda sayidi ze ye Katosi naye ensonga ezimu dadde ngendako naye wemba mpitawo nga nkuba eppanya mpita ku Jokers mpita mu Kireku ngende nzikuke Wantoni nasanga abasirikale ewuwe baali babiri bamadowadowa ekibombole kye ekya bbulu ne light bbulu omukwafu n'ebiringa ebyeruyeru abasirikale nga batwalaganya mukadde Nakibowa kwaliko omwami n'omukyala balina n'omukyala omulala omu gwe baali naye agwenneekennenya oluvannyuma ne mutegeera nti ye kansala wa division ey'ebweyogerere eri abantu abaliko obulemu omukyala oyo bamuyita Nalunga ye kansala w'abaliko obulemu so buli aliko obulemu ng'oli mbweyogerere ye kansala wakutwala n'empaakinga ebbali nzigenda ate gukyo ogubadde mukadde bamukutte yeekalakasiza ku bino ebya corruption mukadde kiki kuba mukadde ono mumanyi ng'oweenaalemu okumala ebbanga lyamaze emabega lyonna mukadde wange ono watugoyingiwa ki ekiganye mbadde ndudde okumubalagako munnange okujja okwekennenya ensonga nga lw'ensonga ezigenda mu maaso ennyagala obeere nga atunnyonnyola zinategeerako nga gwe bayita Nakibowa abeera ayita omukadde ono ssenga gwe bayita Nalunga ayita mukadde Nakibowa ssenga kati ng'omwana yawabidde ssengawe ku poliisi era bwe nali manyi bijja kukoma obwetyo bwe noliranga ensonga ndabanga ezitali mu nnyo ggumba naye ekyambuuka enviiri ku mutwe oluvannyuma lw'ennaku nga 3 okusanga mukadde omubuuza nti mukadde nalaba bakutwala speed ate kyali kinga mukadde ngamba asuze ku seminti mu kaduukulu ku poliisi ebweyogerere ennaku 2 kyekyaliwo kyekyatuukawo embeera mukadde gyagenda ebeera nga atunyumiza mpitiddemuko ndi sure nti bannayuganda abangi bayinza obba nga bayita mu mbeera yemu efaanaganako bweti mubadde mukimanyi nti waliwo abantu abali mu makomera mu bintu ebyefaananyiriza emisango naye nga giyinza obba si misango ebya ddala mbadde mukimanyi nti sometimes obwenkanya bumanyi okubula wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda newekanga nga waliwo omuntu akwatiddwa n'ateekebwa mu nkomyo naye nga ebintu byemuteekesezza mu nkomyo nga biri bityo yansoozezza yantunuulidde bubi yanjogerako ekigambo naye waliwo ekibuzo ekyebuuzo bakwogerako ebigambo byali bya ddala oba tebyali bya ddala omusango guli luddawa tugenda kukola ebalancing story twogereko ne mukadde ono tujja kunoonya ku kansala abaliko obulemu gwe bayita Nalunga bw'oyogere division twogereko naye tujja gendako n'eri ab'amateeka tubanyonnyola ensonga zino batubulire omusango guba guli luddawa ddala wabaawo omusango guba gutya gulamulwa gutya kale mukadde tusanyusa okulaba kale naye bannange ndi mulwadde ddala ne twongeze ku ddoboozi ndi mulwadde ddala kumpi oli mulwaddemu ndi mulwadde ddala okusinziira bwe nabadde ku poliisi nasuzeeko ennaku 2 ng'oli mu kkomera nga ndi mu kkomera kankakwate tuvayo naye obuzibu bwe nafunye nasanzeeyo abakyala nga balwadde ssenyiga ebifuba nga bakolola nnyo mukomera mundo naye nga tewali wadde akakutiya wadde akantu konna neneebaka ate nze nina otulo ekiro kwegamba neebakira ddala neekyusa nga bye neekyusa nga kwegamba simanyi nakumanya nti neekyusa naye mu kwebaka nafunyeemu obulwadde wasula ku seminti ddala wansi na seminti yennyini nga temuli wadde akabulangiti nensula ku seminti obudde bwali bwa mpewo nga bubisi nensula ku seminti naye nasula nkaaba ekiro kyonna lwaki nasula nkaaba olw'ensonga omwana Nalunga ampita ssenga ate atuuse okuneegaana aneegaanira ku poliisi agamba nti siri ssengaawe ate bwanneegaana agamba nti amanyi taata we ye gundi ye Gerard Kiberu agamba nti amanyi taata we ye Gerard Kiberu kati nze mu kunneegaana mpulira nga muli mpulira enyiiko olw'ensonga omwana oyo Nalunga yatambulira ku myaka 7 mukadde kati nnyo nga tuddamu nk'emabega nze nabasanga wano abasirikale bali basirikale babiri omwami n'omukyala nga bali ne oyo Nalunga Nalunga manyi nti wano omuntu wabeera nga ssenga omba muddira omuziro gwe gumu kumpi era muziikibwa ku kijja kyekimu era tuli ba muziro gumu ate mbataata we oba taata we so si ssengaawe mba ssengaawe
naye era ssenga yaba taata kuba nze ndi mwannyina wa taata we ndi muganda wa taata we. Taata we gy'aliye? Taata we yafa ne maama we n'afa. Kati abasirikale w'ensanga bakutwala ku nsonga ki bajja bakukima kuba omusirikale bw'akimuntu alina omweyanjulira n'alaga ne referensi y'omusango tulina okutwala obitebye bagamba kiwe baatuuka wano. Era abasirikale bantwala ne bansiba naye ekyantwazisa okunsiba omusirikale namubuuza nkoze eki nga ayingidde azze paka mu kisenge ne mugamba nti nkoze eki. Nali mu kisenge ku kitanda nga neebase naye nga ne mugamba nkoze eki. Bakukima mu kisenge munda? Mu kisenge. Waliko kabaalo ebeero si be bajja nabo? Nalunga n'abasirikale babiri bayingira paka mu kisenge. Bayingira omusajja yasigala ebweru omukazi ye yayingira paka mu kisenge nangenda okugulawo oluggi bwe nti omusirikale ali ku mulyango gw'ekisenge. Kakati nze omusirikale mubuuza nkoze eki teyasooka kwogera nga ngamba fuluma tugende tambula tugende. Ati omusirikale ngenda okugira bwe nti nga ndaba ne Nalunga mulaba omwana wa mwannyinaze. Kakati nze okulaba omusirikale nembuuza nti kiki ate nga tuli mu kkooti omusango guli mu kkooti Nalunga kiki? Nalunga yanziramu naŋŋamba genda n'abasirikale bakulabe obwereere bwo genda bakulabeko ku bwereere. Bakusanga oli bwereere munda mu kisenge gy'oli? Asaali bwereere era nesiba gomesi bulungi nnyo ng'omukyala. Bakusangira munda ng'omuntu abali mu nnyumba ye? Nali mu gomesi nali nesibye gomesi naye Nalunga yaŋŋamba genda abasirikale bakulabeko obwereere. Ye saawa eyo nga nvuma okufa obufi nga talina kyammanyiimu naye mu kuntwala nalinnya booda banninyisa booda naye nga nze maze okulabako. Kuki? Kukunze yogera mukadde. Nga maze okulaba ku Sonko nga mulengera wali mu kamotoka eri. Era byo nalindaga nabasanga Busanza awo era saabitegeera bulungi awo. Kakati bwe namulengera ne ndowooza nti oba agenda kujja anyambeko nga essaawa eyo nange nfunye ekitengo ekyokubeera nti nno nti ki bankutte bansibye naye nga nekye bansibira sikimanyi omusango guli mu kkooti. Tebakunyonnyola nti kino kye kikutwaza? Omusirikale yaŋŋambako tugende kubanga wayogera ku bakayita tikitooko. Wayogera ka tikitooko n'oyogera ku Nalunga n'omwogerako nti nno nti simanyi engeri gye nayogeramu ebigambo bye nayogera ka tiktok tubeere open oba olwo kati ebigambo byayogerwa byokwebiri nga bagamba nti wagamba ki? Nga bagamba nti nno nayogera ku Nalunga nti yazaala mu jjajjaawe nenjogera ne mwogerako ekirala nti namutambuzanga ne mutambuza kwegamba ne nteekamu akayimba mbutambula Nalunga tambula. Kakati ekyo kyekyankwasa ne kintwaza ku gundi nga baŋŋamba nti nswaza ku muwala wo Nalunga nti yazaala mu jjajjaawe nti Nalunga nti yazaala mu jjajjaawe azaala maama we. Kakati kati ne bankwata ne bansiba nga bagamba nti nakola ki namuswaza naye nga saamuswaza gyekiri kituufu. Bwe baba baagala babuuze oba omwana bamuyite bayite ne Nalunga bamubuuze nti omwana wamuzaala mwani kubanga naffe twafubanga nnyo okubuuza. Ne maama we yamubuuzaako n'amugamba nti nno nti omwana Nalunga olubuto lw'olina Nalunga lwani? Nalunga n'agamba nnyina nti oba sijja kubuulira oba weetuge. Kati nnyina n'atuyitanga ffe taliiwo baafa. Taata we yafa bonna baafa. Naye nze kati essaawa eno nange nina obulumi bungi nnyo obw'okubeera nti bansiba ate nga ndaba bansibira obwereere ate nze eyawaaba kati ate nze nniŋŋanga eyazza omusango okuwaaba omusango ogwo kuba nze mu kaseera ako baŋŋamba nti musango ki mukadde gwawaaba twagala abantu nze ebimu obadde nawaaba Nalunga nga bwe yanjiira omusulo nti ebyomusulo yava ku kyokuyira omusulo Nalunga okunjiira omusulo
kati Nalunga okumugambako ekigambo nti mwana wange Nalunga kyadda nnyo kubanga n'omwana wa myaka 17 gwe yazaala mu jjajjaawe naye namugambako bugambi nga nnyina akyaliwo nga bonna bakyaliwo ne mugamba kuba twatuula nga afunye olubuto olwo ng'azadde omwana tumugamba nti olwo akoze obujja ku jjajjaawe azaalaani omwana yazaala mujjajjaawe natuka extent ekola obujja ku jjajjaawe azaala nnyina kati nga mu aba family abekikane mwazaala mukyogereko kati ne twagala tukyogereko tugambeko ku Nalunga Nalunga n'atereka obusungu omwana n'atereka obusungu n'atereka obusungu okuzaala mujjajjaawe ate owalana ne maama wo otyo mwe mugende kaakati mu kukola obujja ku jjajjaawe azaala nnyina kati ffe ne tumugambako omwana n'atereka obusungu n'okutuusa olwaleero 23 n'anjiira omusulo kuba omwana wa myaka 17 kyekyaliwo awo atuuke extent okuyira omusulo aleetawo n'akuyira buyizi olina kye wamugamba kyali nze nkeera ku makya naye bwe nkeera ku makya kale eri emabegako maama waabwe nga yakafa omwana oyo era baayagala okuŋŋambako nti nze nzise ne maama we nze nzise ne taata we naye nga taata we yafa kansa ne maama we kansa era baafiira mulago abantu abo baafiira mulago ebbaluwa weeziri kaakati nze kale tuna ekifaananyi kirungi nnyo osobola omuvingamu kakatonotono especially mukadde nga nnyonnyola kaakati nze mu kaseera ako kwegamba nali nyambuka nze zaali ssaawa nga 4 nga ŋŋenda nga kale tuli baawamu engeri gye tuli abaawamu nali nga mpitawo naye nga Nalunga asulanga wali ng'ate nze nange mpitawo ndinirye ekkubo kuba waliwo siteseni wewamu era ekibanja kyekimu taata waffe yatulekera obugagga bw'ettaka taata wange owange atali wa Nalunga kuba Nalunga muzzukulu kaakati nagira ki Nalunga oba yali yeebase n'okwebaka simanyi kwegamba Nalunga bwe yampulira eddoboozi njogerayogera nnyo n'abantu waliwo sitenseni eyambuka bweti awalala edda bweti wonna lintuusa okugenda ewa mwannyinaze Kasirye ffenna tuli wamu nina mwannyinaze wange Kasirye era tufaanagana ffenna tulinga balongo naye mwannyinaze wange Kasirye bwe nagendayo nali ŋŋendayo nendaba kweganga nyimiridde bwenti Nalunga n'afubutukayo nga naye akutte ebbaketi zino ennene enjeru bwe yagikwata n'agikuba kumba akuba ekipaadi eky'omusaayi yali mu musaayi yali mulwadde omwezi n'akuba paadi bwe yakuba paadi olwamala ogikuba mwana yanguwa mangu nnyo okutambula engeri y'ekireme n'atambula mangu nnyo n'antuukako n'anjirabe mu maaso nzenna n'entoba baketi naye baketi yali mu bbi n'akunkumuka n'okunkumuka awo bbi nga mulimu omusaayi nga mulimu omusulo omukadde omuvundu omusulo gwali muvundu nnyo gwe yakuyiira bannange amazima ga Katonda mugulu olwanjira bwati n'entambula n'enzira wenzize n'ensesema nasesemera essaawa 2 namba naye mu kusesema olwamala ngolo akuyira omusulo guno gwali mu paadi ne bina abikuyira agamba ki ogwo omusulo yaŋŋamba ekigambo kye yaŋŋamba nti yaŋŋamba maama n'ebyobulogo sibimanyi yaŋŋamba nti simanyi simanyi nkugize yaŋŋamba ekigambo yakiŋŋamba n'amala n'aŋŋamba nti mbasaddaakidde naye ekigambo nkyerabidde bwerabizi kubanga obwongo bwange ennaku zino bwerabira naye ekigambo yakiŋŋamba kati bwe yamala okuŋŋamba ekyo
oluvannyuma kale era nze saayagala muswaza Nalunga okimanyi nti yakunamira abantu yali mu kateeteeyi akampi ennyo bwe kati Nalunga yakunamira abantu okukakkana ng'akunamidde na mwana we omwana we yennyini ono gwe yazaala yeekunamira mwana we kati omuntu eyavaayo okumugira okumubikkako akagoye yali mulamu we bamuyita mukyala Ziwa ye yavaayo bulungi nnyo najja n'amubikka akagoye naye Nalunga yakunamira abantu yabakunamira nga nkakasa nga sirimba ekyo saali sikitaddeemu olw'ensonga kubanga kino kyekyali kinkwatako ennyo oba yakunama ebyo byali tebinkwatako kansala yennyini 223 nga baamala dde omulonda kansala wabaliko obulemu 223 nga baamulonda naye kati nze ekibuuzo kyembuuza nti kansala obwobeera kansala ng'ate oli kansala w'abalema okansolinga kunamira bantu oba okansolinga kuyiira bantu musulo abalema oba kansolinga ekyo kubanga balema nga tutambula tuddayo ku nsonga n'ennyanya zinja okukubuuzaako olwa abantu aboogera ku bantu ebintu nga kiyinza obba kibi naye ng'amuwaayiriza n'omuntu ayogera ku muntu ekintu nga kituufu kibi naye nga kituufu bye mugamba nti Nalunga yazaala mu jjajjaawe byo biri biti ebyo bituufu bwe kibanga kyetaagisa Nalunga bamubuuze omwana wamuzaala mwani bw'anaaba yamuzaala oba mu kkojjaawe tujja kumanya bw'anaaba yamuzaala mu jjajjaawe era tujja kumanya era ne bw'amuzaala mu kkojjaawe ago gonna mawano ayina otubuulira omuntu gwe yazaalamu omwana mukyakyetaganga mu famire era mukyakiremedde kale ffe okuva omwana lwawezezza emyaka 17 kubanga nze wano ng'amaze okunjiira omusulo oluvannyuma nentandika kwegamba mbinyumyanga lutabaalo okunjiira omusulo kati abaserikale bakwata bakutwala okusiba bo bakugamba nti bakusiba olwaki bansiba lwakwogera ku Nalunga kumwogerako nti no yazaala mu jjajjaawe n'okumugamba nti Nalunga namutambuza ne muyimbira akayimba nti tambula Nalunga tambula kubanga yatambulira ku myaka 7 nze namutambuzanga gwe yamulabirira n'omutambuza nedda twalina maama waffe nyina yamukwata n'amusuulira maama bwe yamusuulira maama maama nankezanga 12 kuba Nalunga mwana mukulu awakaawo n'amusuulira maama wange kati bwe yamusuulira maama wange n'abeera ng'atukezanga ku makya mukeere mutambuze omwana 12 ng'omuyimbira akayimba ako Nalunga tambula kati ekyamukwasa obusungu nti wamuyamba n'omuyimbira tambula ino ddamu n'obinyumya mu bukulu nti wamuyimbira nga tambula ate kaakati engeri gye yanteekako embiranye ndibimubuulira ddi era we nalina okubimubuulira oyagala bimubuulira amanye nti akuyisamu eyo embeera naye wamulabirirako namuzaala nakeera nembeera taata we kubanga nze akasikaati ke nagiranga twali baavu kati engeri gye twali abaavu najjanga mu sikaati yange ne bagimwalira ne maama najjamu eyiye naye n'agimwalira kati essaawa eno Nalunga ne bebiso eyali eyange ey'omwana wange ye yalera Nalunga najja okukwata bebiso eyali ey'omwana wange nengikwata nengibawa yali yakiragala ebebiso ensonga nga zino bwe zibaawo tebazitwalako mu bakika kamolopeko mukulu w'ekika ntemwayitayo paka agenda paka wiri kakati bwe nagenda ku poliisi okuwaaba nga njiridde omusulo ate wano mbyo musoto waliwo okukuba nti oba kukola kintu obusungu bwamweyongera nabo abakuba kibe tebyaliwo byo bagezaako baganda bokunkuba naye tebakukuba naye bagezaako bugeza bankuba kale kuliko omuwala omu yankuba naye mbadde saagala kudda mabega akatambyako okuddayo emabega bali bo era nalinga abasonyiwa naye bo be bakola ate olukaalikaali kunze era wano mubeera kumpi Nalunga kubanga kibuuka yennyini kibuuka yansamba yansamba olugundi olunankani luno olw'omubulago luno olw'omugundi luno
ne lunnuma nnyo nnyonyera lwamala yoyo beta kibuuka omumpi kibuuka atali ono gwe tunalaba wano nga bakutwala oyo yali akutaddeko ennyo amaanyi ng'akuvuma oyo gwe bayita kibuuka zijukira namulaba lwakuba nakola ensobi emu obwongo bwagenda asasobola kukwata ka video nga poliisi ekutwala n'embeera eyaliwo ate nga nafuna obudde obwafuluma okulaba ki ekyali awo nga bakutwala nga naye bakutwala speed tugende mukade tugende we batyo kati so ekikusibya nti lwakuba wamwogerako I remember ekola akatambi ako olw'omuganda we bamita Simon naye okwogera amazima amatuufu kiba kibi bannange bamuyita Simon n'omulamuzi tannaba kumaliriza musango guno era gwe tuliko bayita bwe tugenda wabalopa omusango mu kooti ne bamuyita Nalunga bamusiba ne bamutwala paka mu kooti byali bamusiba ne bamuwa bondi era ali ku bondi kati eno bondi eno naye nze omulamuzi ng'amuta ku bondi nkakasa nti nayogera nawanika omukono nenjogera ng'amuta bw'ati ne ngamba ow'ekitiibwa omulamuzi konze Nalunga mutidde okuddayo naye eka asayogera nti Nalunga mutidde nagamba nti wabula ntidde nambuuza kiki ne mugamba abantu abo batadde bali basatu naye obatadde ne ngamba abantu abo batadde kibuuka ne Nankanja ne Nalunga ne ngamba babasiba okuva ku poliisi ebweyogere ne babatwala mu kooti babasiba okuva ebweyogere paka mu kooti ekira naye okunjira omusulo era Nalunga ne bamusomera omusango ogugamba nti yazza omusango ogw'okusaasaanya obulwadde obulwadde bagumusomera kakati nze nagamba omulamuzi ne mugamba bwe nawanika omukono ne mugamba ntidde okuddayo nabo nambuuza ku bonna ani asinga okutawaanya omulamuzi yambuuza ssibu nambuuza naŋŋamba omulamuzi w'ekira omulamuzi bwe yambuuza naŋŋamba ani asinga okutawaanya nekiddamu bulungi nnyo neŋŋamba nti Nalunga omulamuzi n'ayita Nalunga n'amugamba Nalunga oddayo eka naye bw'onoddayo eka saagala kuddayo kuwulira ng'otawaanya omukadde awo ne bamuta ku gundi ne tukomawo naye okuva lwe twakomawo wayisewo bbanga ki obukyanga bamuta ebintu ebyo byali bya 2-3 kaakati ndowooza omwezi gwali gwa 2-23 omwezi oba gwali gwa mukaaga gwali gwakuna ndowooza we bamuteera okumuta ku bondi omwezi gw'okuna we bamuteera ku bondi kaakati we bamuta era okuva lwe twakomawo aŋŋamba ekintu kyaŋŋamba nja kusuula eddalu bwe sikusuula ddalu nja kutta aŋŋambira ddala n'abantu bonnyini ng'abawulira aŋŋamba akyogera akirumiriza akyogera buli ssaawa yaŋŋamba wali ku poliisi nga tuli ku poliisi n'aŋŋamba abasirikale bo nga nze ndaba tebaamufangako ng'ali mu kuntulugunya kunvumaavuma naye nga tebamufaako naye naŋŋambira ddala n'aŋŋamba nti nze nkubuulire saagala kumanya bweyita senga owaawa nja kusuula eddalu yakiŋŋamba ng'akiŋŋamba katuwuliremu embeera gye wayitamu ku poliisi n'ebintu emubi wabadde oŋŋambako nga tunabatandika kola interview kola bwoti tusobole okutta biki nnyonnyola ebintu ebyo abantu babitegeere omanyi ne kyesaagala abasirikale nabannyonnyola nenyinyonnyola akatambi ako Nalunga yajjayo akatambi abantu baffe abatulaba akatambi mukadde nokayogerako by the time ekigambo tugoyingawo ekyatambulira ennyo bakono bange betukola nabo abamawulire bankubiranga amasimu sonko ntwala nkole ku interview ku mukadde ngambako gwendeeta kati nayitiiko wano ne muganda wange bamita Simon mumumanya ina YouTube bakita Simon official Simon akola ne ku BBS Telefina wano wenyini we tutuddewo yakolera interview n'omukadde ne bagenda nga banyumya emboozi nga banyumya mukadde kyava agamba Simon akantu katugoyingewa sonko ke yakoze katambudde twatuse ne mu kooti nga n'omulamuzi amanyi koyiko Simon nti ku mulamuzi wabadde atogenze kolayo ki mu kooti koye munnange naye emisango nawabira omwana wa muganda wange yanjiira omusulo gwe bayita gundi ate ensonga ki nannyonnyola nga bw'abinnyonnyodde
tunakuba twamugambako okuzaala mukojja and so on so bwe bityo ebyali biri okuzaala mujjajjaawe sorry kati nyonyoko kyewabadde ogamba nedde nga bagamba nti twagala tukute ne naawe kola bwotyo omusango guli mu kooti omulina kuddayo nga ddigwa omusango gwe waloopa nze tugenda kuddayo ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'omunaana ogw'omu guno gwe tugendamu tugenda kuddayo ennaku z'omwezi 6 ogw'omunaana naye kyembuuza kaakati ng'essaawa eno nga bwe bansibye naye nsobola obutanyumyako bwe bansibye era otunyumizaako abantu bajja banyumya emboozi ye n'abazze okundaba nakati bakyajja okumbuuzaako mbanyumiza ekyansibizza ne bwe bansibye n'ensula gye nasuzeemu kaakati era bagenda kunkwata kati otuuka okutta byali bitya kati okunta okuwa bondi eno bondi okugiyanjuluze tugirage okunta bambuuza ku bintu bino ne bankolera ne statement baginkolera kakati bwe bankolera statement manya baŋŋamba njogere ku byaliwo naye era nga nziramu kwogera naddamu kwogera ebyali omusango ogwali ku kkooti era gwe naddamu nenkola ki nenjogera nga bwe ekyansibizza akatambi kalinga bwe kalinga koogera bye kayogeranga byonna bye naddamu nenjogera neŋŋamba nti Nalunga yanjiira omusulo naye Nalunga bwe yanjiira omusulo gwali mubbi kubanga ekintu kya buswavu nange ndi muswavu ago gonna mawano kati kyomukadde tobadde okinyonidde batukitegedde naye bakutuusa ku poliisi bakugamba bakusibye musango kigwe bakuggulako otuuka okusuza mu kaduuku lw'ennaku 2 ebweyogerera baŋŋamba okwogera ku Nalunga ne mwogerako ku ka TikTok okumwogerako nti yanjiira omusulo ne mwogerako kwegamba ebyokugamba nti nno nti yazaala mujjajjaawe naye nga yazaala mujjajjaawe nze simanyi bwenyiiza kireka kubanga nkimanyi nti yazaala mujjajjaawe kibaluma nga mu abafamire okuba nti yakikola bwati era kituluma ago gonna mawano abaganda bakolawo n'emikolo awo embuto ziyinza okuvuga mu mawanga gonna amalala embuto ziyinza okuvuga abalala basala endiga ebisolo bigwa wansi naye kati essaawa zino nze poliisi okunsiba nti nayogera ku mwana oyo nti namwogerako bubi omwana owange tomugambako bituuka bino biggwa bitya mukadde anti kati okuggwa tebinnaggwa lwa nsonga kale otuuka gwove mukomera nina bondi nazzeeyo n'okuddayo kaakati bwe bituuka nze bakugamba batya okutuuka okuwa bondi like mwayifuna enzikanya ne Nalunga ne mwogera Nalunga baamuyita ajje tukanye nze nzirira omusango nababuuza nkakasa nno bannaye njogera kituufu sirimba kubanga nze nababuuza ne mbagamba nti bannange temunkaka nze ndeka omusango guli ate kati nsonyiire wano ku poliisi Nalunga nsonyiwe nti batya bagamba Nalunga nsonyiwe guno gwandoopi ate nze nange musonyiwe sisobola era nagaana bayagala kyengezako buuza bayagala omusango oguli mu kooti agwaloopera Nalunga ogugjeyo naye alyoka akute wano kitunyonyole bulungi nga gwakyogera bo bennyini baani baŋŋambanga baani abagamba naye abasirikale tebansibe ate tebakusibe si be bakusiba era be bakusiba ate banzizeeyo ate nga bakuzeeyo ng'obo bakozeeko musango ki anti kati mboogeddeko omuntu we banamutulugunya bw'ataaveeyo okwogera ku bantu basirikale kubanga bannange waliwo okutiisatiisa omusirikale abanga musawo mu ddwaliro ekkomera yalirina asobola okunsiba nti bwe naamwogerako kati embeera yonna gye waŋŋambye gye wayiseemu eri abasirikale etaabadde ya bwenkanya gy'oli osazeewo ogisirikira olw'ensonga obatya nti bayinza okuddamu ne bakusiba bayinza okuddamu ne bansiba kuba kati ndi mukadde maanyi gange obulamu bwange butono nnyo totoyagadde boogera kaba naye nga ekituufu bakuyisa mu mbeera etali ya bwenkanya
mugende mbaganye okuleekaana owai gwe kwata abaana mugende mbaganye okuleekaana so tunnyonnyole mugende eri baabasirikale munda mu poliisi muli nga bamaze okunsiba tebampisa bubi bampitanga mukadde tebampisanga bubi naye otyo boogerako kati bakugamba batya nti jayo omusango guli mu kkooti noona naye akusonyiwe guno nga Nalunga yakugamba basirikale be yaleeta era Nalunga yali azze ng'ayagala mbunonze ensonyiwe musonyiwe ojeyo omusango guli ogw'okunjiira bbi naye nze Nalunga nali njagala mu butuufu aga Katonda bamuweemu ekibonerezo nkuba sikyasobola mukubambaoko sikyasobola kukola ki bamuweemu ekibonerezo ekintu kye yakola agamba wano ge yakola kati mukadde gwe wakkiriza Nalunga okumusonyiwa omusango wa musiiga saamusonyiwa nze saamusonyiira waawo ku poliisi nabagamba nja bwe mba naamusonyiwa binaaba bya ku kkooti anti era byo biri mu kkooti olowooza wayinza bbaawo kateego kwagala kukwata kutiisatiisa kusibaasiba bino osobole okuggyayo omusango guli kuba guli gwe munene okusinga kino ekikyo olowooza tewayinza bbaawo ako kateego bangeri okutiisatiisa kusibaasiba bakugaana obyogera ng'era bw'ogaanye osobole okuggyayo omusango guli eri anti kati bo be bali mu mateeka ate be bamanyi kaakati kale bw'onaatuuka mu maaso g'omulamuzi nga mukaaga nga ogambye nti mugenda kuda era naye tojja bimunnyonnyola kuba omulamuzi tebamunnyonnyola biba biwanvu nnyo kuba abayina abasibe bangi babannyonnyola abalamuzi baffe wano e Uganda abalungi omunnyonnyola bawuliriza nze n'omulamuzi gwe mmanyawo simanyi oba yakyali ekirala omukyala ali awo ekira ayinza n'obba waamu tayimu n'akutwala n'eri mu kasengeke n'omunnyonnyola bulungi naliyoko ku musango omwala bali bamuyita Kafuta Queen ne Pretty Nicole waliwo oyo omukyala aliyo awuliriza naye lwakuba asalawo kyemumanyiiko bw'aba kugoma kusalawo asalawo naye awuliriza omukyala oyo ali mu kkooti y'ekireeyo awuliriza oyo omukyala era woonaaba kwale tayimu n'onnyonnyola era wanaaba omunnyonnyodde bituufu era ajja biwuliriza kati katusuubira nti ebintu by'otunnyonnyola bino temuli mu kukonjera Nabunga engeri gy'ali kansala Nalunga simukonjera Nalunga mwana wa mwannyinaze ate mwannyinaze anzira ku mugongo omwana wa muganda wange yennyini ate yanneegaana nti siri ssengaawe agamba taata we ye Gerard Kiberu kaakati nze awo simanyi ate Gerard Kiberu naye ali mabega wa Nalunga kubanga yayonoona abaana abo mugamba va ku baana aganye obbavaako ate Gerard Kiberu tetuyinaako lugundi ku famire yaffe ffe tutalina luganda naffe lwa nsonga kubanga kati Gerard Nalunga yazaala mu taata we omusajja omukadde ate saawa zino ne Gerard amwesibako lwaki tujja ndowooza kunoonyaako ku kansala yenna ayinza okuba nga amulabyeko tetuyina linnya lya muntu litugezako kwonoona naye waliwo ekintu ekijja ne kibaawo nga tekiri ku muntu Munnayuganda muno era omuntu gw'omanyi nga tulina okujja tunyumye ku mboozi nga zino abantu bwe batajja kubeera eyo banyigirizibwe mu mbeera gye bajja okuba nga banyigirizibwa eri abantu abamu ab'olubatu abamu basirike nga tukyuza obba n'akazi ndala ke tuyinza okukozesa nituusa eddoboozi ewala abantu ne bategeera ebintu ebifaanaganako nga bino tuufu mukadde Nakibowa poliisi yamutwala ndaba naye nali manyi byakusaaga n'ekyambuukako we namusanga wayise ennaku nga 3-4 n'aŋŋamba nti munnange mwana wange Sonko nti lwe walaba bantwalawo supiidi n'ogezaako okujja okulaba ku kyogubadde naye nga tebakukkiriza kwogera nange bantwala ne bansiba ennaku 2 nambirira nga nsula ku seminti mu kaduukulu ku poliisi ey'ebweyogerere kino ekitundu tuli mu kitundu kya Mukireku twalina poliisi yaffe yano Mukireku naye poliisi ezimu bagenda bazijjawo oluvannyuma lw'obumenyi bw'amateeka obwaliwo obungi mu ggwanga nga abantu abatwalira amateeka mu ngalo nga balumba abasirikale ne babakolako obulabe so tetulina poliisi ya Mukireku eyaffe ne Cold Spring tekyaliyo n'obutintini baabujja ne babagatta wamu so abadde ku poliisi era asibwe ennaku 2 namba mukadde gwendi naye yono omukadde watugoyingewa gumawuliranga ng'agamba nti kati essaawa eno abantu bagoyingewa era bali ku nsonga za ttaka wano Mukireku olina kyobadde oyongereza banyagala nkubire ku Nalunga wano ku simu nabo bayinza okukola naye appointment oyinza okuwulira nti mwogeddeko bubi naye nga Gerard Kiberu mbadde musaba Gerard Kiberu omukadde chairman omukadde naye mbadde nze kyenjagala ekintu kyenjagala ku Gerard Kiberu kyave mu famire yaffe okugitabulatabula Nalunga bw'aba amwagala okubeera naye ng'ayagala okuba nti anyumya naye emboozi gye banyumya
yakutabaganya atabaganye nze senga wa Nalunga antabaganye ne Nalunga ekitegeeza gwe mukadde yagala emirembe singa mufulumu gw'abatuuza okusinga Gerard Kiberu bw'anaddaawo ye n'alagira Nalunga nti kaakati byongereyo mu maaso genda ka TikTok kuba we twava ku kkooti Gerard Kiberu yakwata kamera egundi esimu eyo eya TikTok ne baginkuba nenziruka nenzirayo ku geeti kati Gerard nga bankuba ebifaananyi Gerard Kiberu ne mugamba nti bulijjo ne bulijjo sikimanyi wali wayendako mu maka ga mwannyinaze Kasiriivu n'oyenda ku mukazi waffe Namaama Nalunga kale kyemanya ati nasobola tugenzeeyo nnyo kyemanya enzo kyegero yo munaddipi munnaffe tayo mukina kitegeeza tujja munoonyaako naye kansala speaker wa division yabadde yampaddeko ku nnama naye basobola okubirako ku kansala mwentu nofuna sides zonna tukola appointment okumusinkanako okwo tulaba oba osanga tuyinza oteekawo ettaffaali ery'okutabaganya nga tetwawudde yawudde mwe bagamba abo tebatukodde bintu ate ne poliisi terina kunsiba yabadde erina kututabaganya butabaganya kubanga muli mu poliisi kansala osiibye otya eyo nnyabo kansala ono yogerako ne Sonko munnamawulire mbadde nkunoonyako kansala waliwo ensonga ze nabasanga wano ne mukadde ono Nakibowa nange ogenda kunzigalira ate mbadde nkunoonyako kansala anti toyagadde kumpuliriza bwe buzibu ate ensonga ze zimu zeezo kubanga bwe nali wano mukadde mwali mumutwala nali manyi nti oba byakusaaga engeri gye mulimu okyamwagala omusiba naye mbadde ndowooza kuba ffe tuli babbalibbali nate mwe muli ba famire emu ng'osanga mwali badde wabawo okukwatagana yakola ki ennyo mukadde kuba nze saabitegeera bulungi ebyo nze ndi mukulembeze munno esimu yo ati nkukubidde esimu tukola appointment lwakuba kansala taabe mwangu naye kanziremu mukubiko njagala funa appointment naye njagala funa appointment naye ndoba tusobola okusinkana omanyi sometimes tukola emboozi abantu baffe abatulaba ne kati sokosiriki tukola emboozi abantu baffe abatulaba ne muga mukoze emboozi etali balanced ne tuba tulina okunoonya ku muntu sadi nga munnamawulire bw'abeera ofune sides zonna olabe ki ekiro ekiba kigenda mu maaso and additional on that besides Sonko okuba munnamawulire gwe mulaba ku mutimbagano oba munnamawulire amaze banga akola ku TV ate era mu mbeera y'emunze munnamawulire ow'omuluka ogw'ebweyogerere ng'omuluka gw'obweyogerere muno mwe mutwala n'ekyalo ekyakireku kye tulimu essaawa ya kaakati ndowooza muntegeera bulungi nnyo ndi munnamawulire ali ku LC1 ya Wellspring ate nga mu yabweyogerere bweyogerere ng'omuluka ogutwala ebyalo 12 nga n'ekyalo ky'omukire ku kansala ono mwasula nga nakyo mwekiri oba mukitegedde ate era nga mu mbeera y'emu bagamba nti nze yaveera ku Kalumanywera kusala zirwajja nga tukola ezaaleero emabega nga tufolowinga abantu baffe embeera mwe bayita and so on so gezaako kulaba nga mufuna ku simu tuyinza okufuna appointment naye twogere simu tazeemu gikwata niye omuwulira agamba ye akyewera ku saidi ye awera nkoloko simanyi kati gwe kyoyinza kigambako ki anti kaakati omwana okuwera enkolokooto kati ekyo kye muba mumanya nti omwana akakyama amamera kwegamba talina mpisa talina gumba ligamba nti oba bannange omusaayi guno ono ye ssenga wange takitwalanga kikulu era takimanyi nze ngezaako nnyo okubeera nti no mweteekako ne ŋŋamba nze ndi ssengaawo ne bwe buli baddi naye ze
aneewuunyisa okubeera nti aneegaana mu kunneegaana amazima ate naawe kati kanzijeyo gundi kati aneegaana bwanneegaana nze neddira nvuma ye teyeddira nvuma erinnya Nalunga yalijjawa Nalunga nze nali mutuuma ffe twali mutuuma kakati nze bwanneegaana nga nze ssengaawe nanneegaana kitegeeza ayinawo maama we taata we omulala gwe yamulaga naye ng'asinga kwesimba mu Gerald oyo gwasinga okubeera naye Gerald Kiberu. Kale nze Sonko Muhammad ndoza tujja kulinda ng'ennaku z'omwezi 6 kooti lwegenda okubaawo naye nze mukadde kyennyinza okugamba omuntu oba ng'agenze mu kooti singa onaatya okunnyonnyola embeera gye wayiseemu yonna eri mu maaso g'omulamuzi ojja bagwana abayeekubye endobo abalamuzi bawa abantu obudde era omusaba obudde n'omugamba okuva lwe twava wano mpita mu mbeera ABCD ebyokusiba byonna and so on n'obinnyonnyola omulamuzi oyo ye abagiramuzi bagezi ye amanya ekyokukola whether akuwa security oba whether akugirawo abo abantu abakuyisa mu mbeera bwoti ye asobola oba abazza ku byalo mutabagane and so on kuba level yebeero kati mwagibuuka kuba I remember chairman Akiza yangambako ku bintu bino emabega nzi bampitako nkole stories zamwe nga yakoyira omusulo wale nkubire simu ku police eboyogerere era nga bwocha banga yangu mukade una kyafanana na bwati omukuba ebifaananyi mu biteeke mpabula za mawulire nti kansala ne bagamba yee nena mumuleke oli senga wono batuule kati nakola nange ndi ku LC nakubira chairman Hakiza LC wanu nenyonyola chairman abayite mutuule nebirabika byagenda bigana in fact nakubirako ne sentebe wa LC3 mwami Isaac aneko lwe bakutwana mukubiri simente yakwata ngandoza nti Isaac Senkubuge engejja ali sentebe wa LC3 ate Nalunga kwatuula ate bonna ba NRM nendoza nti ayinza okubayita ate Isaac mukwano gosibo kiri ngandoza mukisobola okutuula ne mutabagana mu nsonga zino ebintu ne bitambula naye wa ebintu ne bikalubamuko nze mbadde njagala Nalunga nga bwagamba ati kati ayagala ntwala eruzira ayweebwemu ku kibonerezo anti kati muyina omusango kugenda mu kooti gwe gwalina okunyonyola omulamuzi abalamuzi bawuliriza kubanga w'amaanyi nnyo olaba ali ku bondi naye bondi era agimenya ebintu byakola nze sibitegeera n'akamu n'akeddagala ekisooka bwandabako nga nnyimbira ennyimba ekyokubiri alinga ayagala okundya bwantunuulira yenna azimba yenna neyenkana ekintu oba nazimba n'abeera ng'alinganga oba mukoze eki kati nze omwana mukole ntya abantu ab'amateeka babaayo singa babayo babeera balaba bekibivunaanyizibwako oyinza bagamba ki tumalirize nze ekituufu kyendaba sandyagadde kusiba mwana kubanga era okuva edda tumuwaana nti mulema omwana obulemu bwalina bamuzaala nabwo obulemu obwo yalwalamu musujja ngali myaka ng'emeka nga muto nnyo myezi nga 9 8 awo n'alwalamu kakati najja n'alemala bw'atyo kati mukulemala kale nere batugenzeyo nnyo mukadde naye tewayitaaze kumusiba wayitaaze ki ekyalibadde kikolebwa bamusibe nzikiriza kubanga naye agambye okunsiba agambye nti agenda kutusiba kati ate omuntu omubonerezza onjiiridde omusulo omaze okunjiira omusulo omukyafu ogutazannya na kuzannya omubyo osanga gwe gwansiranya ne bamenyera n'ennyumba zange abaleeru mpozi bakumenyera ennyumba abaleerwe osanga nga omusulo ogwo gwe yanjiira gwe gwansiranya okiraba kati essaawa zino agamba atya nti agenda anjagala luzira anjagala nga andaba ndi luzira oba nga ngudde eddalu kale nze Sonko Muhammad Professor Kaide yali mabega wa kamera twongera obajjukiza nti tukola airport pickups oba okomaano mu Uganda you can contact us enamba y'essimu eri 0709744729 bw'onaba okubye ku namba eyo ojja bonfuna butereevu WhatsApp kweri emo kweri botimu kweri wonna weeri mu mbeera emu tulina enamba ya MTN era ze namba eziyita wansi wa screen eyo MTN eri 0782952155 nayo ku imo kweri ku WhatsApp kweri bonkubira direct era nkwata essimu zibaako sindika message oba kuba kale nze Sonko Muhammad nzo butasuka olunaku olwaleero so contact us for airport pickups tukutambuze
omuntu atawanyizibwa ku bintu ebikwatagana n'ebintu by'omu kisenge eddagala weeriri teweenyooma oba tokaaba nga tusobola obba nga tukifunira solution obulamu ne butambula ne bugenda mu maaso. Betty Zitacha ne Beat Studio banywanyi baffe abo ku nsonga y'ebyokunyirira basangibwa bulobaawo. Betty we yatandikira nate wenjogera yayingira ekibuga Kampala ebifaananyi byalwa ku Squeeze Back awo ebirimu ebya saluuni awo jabba okwataganye ne Betty bulambalamba. Kale nze Sonko Muhammad inayo ko tugamba mukadde akasiibula konna byebyo ebyolunaku lwaleero nanti kakati kiki nga ngokende kyayogeddemu kiri nze emboozi yange nze ne bwe neebaka mu kiro otulo emizimu gijjanga ginyumya nange emboozi ya Nalunga ate gitya buli ssaawa mba omutwe gwange guli ku Nalunga omusulo gwe yanjiira tekisobola kunzigwa ku mutima buli ssaawa mba nkirowoozaako era nze bwe baŋŋamba toyogera tomwogerako bubi tokola otya naye Nalunga obanga yayina omusulo omulungi nabo njagala abafuneyo omuntu omu abayireko ogwo omusulo bawulireko bwe guwunya omusulo gwa Nalunga abayireko nabo bawulire omusulo agutabule bulungi nga bwe yagutabula ekintu bwe yakitabula yatabula omusaayi n'atabula bbi n'atabula ennankani byonna n'abinjiira singa yanjiira asidi bannange abasirikale nabo bandibaddemu ne babeera nga bankwatirwa ekisa kubanga omwana singa yanjiira asidi ne bino ebigambo byenjogera singa sibyogera kyekyo lwaki nkugambye nti okuba kwogera yogera because ne bw'osirika tekiba na bino ebigambo byenjogera oyo omwana asobola okunjiira asidi era singa yanjiira asidi ne ku ssaawa eno singa sikyasobola kwogera oba singa nafa singa mwewuunya naye weyanjiririra omusulo ogwo kitegeeza ne asidi asobola omunjiira n'okumpa obutwa kale tujja kwongera okuba nga twongera okunoonya ku kansala paka lwanaatubulira ddala ekyo kimu then ekyokubiri tujja kugendako oko mu baamateeka abamanyi ebyamateeka tubabuze ku nsonga zino batunyonnyolemuko tulabe gye tunaggwera kiyinza obutaba kirungi nnyo kusirika tukere ku macanga mukadde oba yafunye obuzibu oba nga Nalunga ye yafunye obuzibu kuba abantu bonna era akyayagala okubeera nga ankola ekibi kyonna kyonna kuba ye alayira agamba singa bansanga mu kafo konna bangwe mbulago bantuge akyogera naye nze poliisi nze bwe baŋŋamba nti nzire ku poliisi mpaabe naawe aba emisango emeka nange mba ntyayo nsirika n'akola ebikolobero bye era paka yamaze nannona awaka mu nnyumba yange n'abasirikale bayigidde paka munda mu nnyumba paka mu kisenge nabadde ku kitanda kyange nze nabadde ku kitanda era ku ssaawa eyo nabuuziza ekibuuzo ne ŋŋamba ye ate kiki ngenda okutunula bwe nti nga Nalunga ng'ebigambo byayogerawo genda naawe abasirikale bakulabeko ng'obwereere bwo genda bakulabeko genda bakulaba obwereere saali bwereere nze neesiba boarding era ku kyalo kyonna ndowooza kuliko abakazi ndowooza yenze nzekka sindika omuntu omugamba nti genda olabe ayambadde eggomesi kuno ku kyalo ndowooza bw'onoonya osangako nze mbeera ku kkubo neebeerera ku kkubo kitange yazimba mu ttawuni naye engeri gye neebeerera ku kkubo ntuula kabalaza kange awo mu boarding naye okusanga omuntu ayambadde eggomesi tomusanga nze nyambala gomesi kale banaye akulira mu luyimba taluwo Myanza Sonko Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.